Kiki kino? I said, what is this? Mbuuza biki bino be mundeetedde? Mukulu. Ebyo byonna byotaaga okumanya biwandikiddwa. Name and a positive. Ndabako linnya simanyi n'omuntu omu ali lubuto. Kati mukulu tosobola bisoma. Just at the name of who was responsible. Mbiraba neesiraba ani yaweesa nannyini lubuto. Oli musiru gwe. Obviously a joke to you. Gundi gwasaaga. We had a one-time thing. Twagiramuko olugirya lumu. Oŋŋambe mbusimanyi oli lubuto ebyongo obiŋŋamba nze. Alweganya olubuto. Kati otegeeza ki mukulu? Mukulu taata. Togeza. Togeza ne wegana olubuto luno. Oyo mukwano gwange mumanyi ate gwe weka gwe yasisinkana. Kati tolwegana. N'abakyala. Lwaki omusawo temwamugaga yamukubya oluyi. Tagala kumanya. Omanyi okubanga weegala banja n'omuyayi n'akutika olubuto ate n'alwegana. Gwe togeza noddamu n'onkuba. Owulidde? I will not accept this baby. Kuddamu kukkiriza oyo mwana. Be ready to bear full ate wotalujjaamu ogenda kululabirira. Mwana muwala alaba walokera okufuuka singo maaza. Olubuto lwo olusookera ddala. Yes, alright, atera tutandikirawo. Awo boolabye bulabi ku biri munda. That is what is called mu luzungu billing you what is inside. Kategedde kwe kubbirako ku biki ebiri munda. Nega wa best bag tubiddeko jo ate ku screen yo baba bana bali mu family abo ba family besties tembagambako munnange ne wanabeera ku screen emirundi bibiri be bakyaliwo abala tebannajja. Family sofa ziri bbiri zokka. Simanyi kadde mulabidde firimu eno naye nga sofa tulina Lwenzoli ne Erigoni. Kati waliwo ne Victoria eri mu kujjayo tennajjula oba tunaagira ku firimu zinaddako. Alright, it's me boy VJ Jessica mwebale kulikinga commentinga ate tubeera nga twolengerayo ku firimu yaffe eno anti naluwali nga ali mu lava ate eri feke kiba kitya. Twasembayo okulaba mwana tu. Ebyo twasembayo okulaba ndowooza tubijjukira bulungi naye sooka okole ku ky'okulikinga gundi gwe. Nyiga ka like ba besti bannange tuyina challenge. Like lwaki ntono ku namba y'abasaagu bula stulaibers. Omanye nyumide tuzitandise. Kati bino bye twasembayo okulaba mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuli ku kyakusatu. Ng'omukulu gwe bateese okubira essimu aliena ali mu laavu ne mukazi we Olivia. Naluwali takiriiko. Naye nga njagala okubategeeza ba besties nti munnange birthday yange eno weekoleddwa ng'enkya lumu ogw'omusanvu. Enkya ye birthday yange bamikwano. Nga lumu ogw'omusanvu birthday yange naye njagala obategeeza eno ye birthday gye ŋŋenda okusooka okujaganya ebyekintu ekikulu. Tosobola kikkiriza nti ye birthday gye naakafunako ebirabo byesifunangako bukyanga mbeerawo nkoza birthday. Yeffe twali tumanye ebya birthday naawe okukuba kwonoona nga ne maama okugulira keeki ey'olukumi muba mumiisinze enva z'olunaku mukene. Okategedde akantu ako naye nga mwebale nnyo ba besti munfudde ekirala. Kati munnange bano we babeeredde mu mimwa nga bali mu kwenywegera. Awo essimu neevuga. Essimu we yavugidde ng'evaawa ewa mwana muwala naluwali waffe. Wulira. Hello? Hello, Lawrence. Amwita munayi Lawrence. It's me, Pamela. Nze Pamela. Kumbe Pamela. Hello. Wano network atayinza kubeerawo. Omukulu n'agamba alo kanzije. Baby, alo mukulu alo. Oli omwana we yagambira elo boss seminti bamaze omutikka nkayimba kasirwana. Olivia yagamba network nga tebulangako. Mwana kyona abuzizza network. Olawa mulinya akagere. Nawulira bino kati munnange yamukubira essimu. Pamela, how you doing? Nagamba Pamela oli otya munnange? Trying to reach you. Nagezezaako kunoonya naye nga sikufuna. Me on the last time, but it's the cab. Nakubye ne ku namba gye wasembayo okunkubira nga munnange ya dereva. Please, we need to see. Nagamba Lawrence twetaaga okulabagana. Looks like somebody missed it. Waliwo omuntu amissinga kirabika. So serious. Byaddala. That is because it is something. Munnange njagala kulaba lwa nsonga aliwo ensonga eri siriasi. Okay. Maybe. No? When do you want us to see? Kati oyagala tusinkaneddi munnange.
Probably today. Leero kisoboka tusinkane leero. Nedda. Today. No program ebeeyo nonese kubanga leero waliwo ate tannalagana kukyaluka. Tomorrow is perfect. I could send you. Ndowooza tomorrow nkulage enkya nkuweereza pini. Kale. Okay then. Kale munnange tewali buzibu. Your voice again. Kuba kati olwedde kana akaba kaliwo boka planning nga kabwaka oli asobola okusi. Mukono gange omu yaddaye. Atamanyi okola ebintu bino munnange. Abaana abawa timetable. So you can have a report to show. Kati mukwano gwe namugamba munnange yadde okebedde ng'oli lubuto. Nendowooza tugende ne mu ddwaliro okeberere ddala. Omuwe report gyanaalabirako togenda twala kano kaninkunuli mbw ate zizo layini 2 ayinza obutamanya wajje naye obaako baluwa y'omusawo kiba kijja kola. Mukazi wattu yabirowooza munagamba bannange kati enkeera kiki kino mbuuza biki bino be mundeetedde mukulu byonna byotaaga okumanya biwandikiddwa ndabako linnya mbusimanyi n'omuntu omu ali lubuto kati mukulu tosobola bisoma. Just that the name of who was responsible. Mbiraba nesiraba ani yaweesa nannyini lubuto oli musiru gwe. Obviously a joke to you. Gundi gwasaaga. We had a one-time thing. Twagiramuko olugirya lumu ongambe mbusimanyi oli lubuto ebyongo obiŋŋamba nze alweganya olubuto. So what are you insinuating? Kati otegeeza ki mukulu? Hey! Mukulu taata. Try. Togeza. This pregnancy, okay? Togeza ne wegana olubuto luno. And when she met you, she wasn't oyo mukwano gwange mumanyi ate gwe weka gwe yasisinkana. For this pregnancy. Kati tolwegana. Understand this. Why didn't you tell the doctor? N'abakyala. You wanted to get lwaki omusawo when he gave you this temwamugaga yamukubya oluyi tagala kumanya omanyi okubanga weegala banja n'omuyayi n'akutika olubuto ate n'alwegaana gwe togeza noddamu n'onkuba owulidde. I will not accept sigenda kuddamu kukkiriza oyo mwana. Be ready to bear full ate wotalugyamu ogenda kululabirira. Mwana muwala alaba walokera okufuuka singo maaza olubuto lwo olusookera ddala. Yagamba kale bannange kale singa nali sitamidde sandi kunywegedde nakunywegedde gwe nakulaba wa kyamusekerera asajja amutunyiza. Go out, you drink, nagamba gwe oli mukazi kikeya kino and have sex. Mwabanywa Blame it on alcohol. ate ne mmala ne mubulaminga omwenge. Owulidde? Both of you. Kati mwababiri. The truth is bitter. Amazima gakaawa. But the truth of the matter is, naye amazima gali nti I have a relationship. nina omukyalo omulala please. Nze siwakisa mu bebbali. Niwe mbanga ngamba even if I've danced them so many times. Nonsense. I can't wakis. You understand? Kumbe tuba tuli wano. Laba ate mukazi we waayingira. Bannange laba okukyokooza. Laba okusoomooza. Ono yatuukira ku mpapula. Alaba abakazi mu nnyumba. Alaba olupapula. Baby, biba bikyakola kuyasoma. Kale singa ofunamu atamanyi yadde what is your name? Mukulu. What is this? Kiki kino? Look. What? Nkubuuza kiki kino? What I'm trying to say is, just chengezaako gamba you don't need to. Don't worry about what you say. Teweetaaga byeraliikirako ebyo. Two ladies in your Abakazi babiri bali mu nnyumba n'olupapula olulaga nti n'omu ku bo ali lubuto ate ongamba seeraliikirira. Obuzibu buzze. Olaba bafiira bonna lumu wano. That's what I think it is. Oh. Negwe kino ekintu kiringa bwe ndowooza nedda just abasawo batamira ne babiwana. Okay. Kale sigaza ebipapula byo. Baby naawe. Baby naawe linda. Naluwali mu laavu eri feke. Mukulu yakomawo. You see what you've cost? Olabye byokoze? Now, Kati nyabo. what you have to do is get out of my house. Kyemba mukola mufulume kati. Olide Final say. kati ogamba kisebe ekisemba. Are you taking responsibility? Ogenda kukkiriza omwana oba nedda? Ngedda ate fuluma. Si. Yagamba sikiriza lubuto mpaliza utusi zange. Mufulume. Fuluma. Get out. Akanyaga neno nyumba. Oba yakalabye nga kasiisira kali eri akabeeramu ebibbo temuba ntebe. Munnange bweno si nnyumba. Okudde eno mukazi watu. Bambi yabirowooza nga tabimala. Yakaaba engeri gyali kibanda ezziga yakaabisa liiso limu. Eryo bayita ezziga erimu.
Mbambi. Listen, Pamela. Nagamba Pamela. There are 2 options here. Munanga option ziri 2 zokka. How you become a baby mama? Either fuka single mother. Just take the whole I am disappointed in you speech with a pinch of salt. Bambi. You get rid of this pregnancy and live your life like that. Nagamba either akkiriza n'afuuka single mother n'abigamba maama oba ekyo olubuto n'alugyamu. I don't want to be a baby mama. Mukazi wattu yalikola ekyamagezi. I don't want to kill. Nagamba kituufu saagala kuba single mother naye ate era. So what then? Saagala kujja mu lubuto. Saagala kutta mwana. Saagala kutta muntu. Bamama mulekere ebintu bino. Just get into a relationship. Kati yasala amagezi n'agamba watya nenfunayo omuntu omulala. I have sex with him and ne twegala banja naye nendumusiba olubuto. Gwe otegeeza ki? even if you want to do that, ne woba oyagala kikola already. nga tolina bantu bangi ku layini. It's something like early delivery. Ate n'olubuto luba lukuze koye nti munnange waliwo early delivery. So noga kati David? Olowooza ku David? Yeah. Munnange He's the easiest option. ye David kubanga munnange yabadde ambebera yekka. Lowooza ensonga yokka ennyangu eyokola kati akyagala. Bamama gye bali eyo naye nga bagwa mu relationship n'abantu be batayagala. N'abeera mu laavu n'omusajja naye nga tamwagala. Naye the lady I told you about. kati munnange n'agamba mukwano gwe kyali oli. N'amugamba munnange Pamela gwe n'agambako oyo avuddeko obuzibu. Already know. Lawrence, that guy. Mwana Lawrence. Gwe nga wakikuba mwana okimanyi nange nayagala dde okwegala banjizaako kamama mu motoka yenyenye kuba amazina abantu beebuze kyeki gundi mukulu nedda naawe. Ne mukugamba bintu ya serious oli mu sexy fantasy bye biki byogerako. Shit, like I'm in the problem and I don't know what. Okimanyi buno obuzibu bwendimu mwana. I even told him not to be a father. N'agamba waaye tokuze kimala kuba taata. I'm old enough. N'amugamba kituufu ndi mukulu. The father of a child to the woman that I love. Naye ate nteekeddwa kubeera taata wa mwana ava mu mukazi gwe njagala. So si Pamela. Olivia gwe njagala. Wait. Baba. Olivia's found out about it. Ati munnange Olivia abitegeddeko. What are you talking about? Ono yamubuuza ku bya Olivia nga naawe bya Olivia tolina ky'oŋŋamba. Kikyogerako kablaza. Actually mbadde nina ne gye ndaga. Oli mukwano gwe tayagala awuliriza ku Olivia. Kumba Olivia tali Kenya. Yabadde anobyemu 30 second. Abaana bano banga. Oba otuuka mu kkubo tonnatuuka kyannamukaaka gy'olaga n'ojjukira nti gy'olese wabaddeyo amata g'okunywa buli ku makya. Naye komyawo. Kati mukulu. A woman is carrying your baby. Omukazi omu ayiri lubuto lwo. What want to do about it? Kati ogenda kikolera ki? I told her that I have a girlfriend. Namugambye nina girlfriend. The baby. Kati ye omwana we sina kye mwagala ne mugamba olubuto aluggyemu. And has she done that? Kati aluggyemu. I believe so because Bwe nzikiriza kubanga tannaddamu kunkubirako. Very good. Agamba ekyo Do you think I kirungi. was going to leave you? Gwe muli obadde olowooza nsobola okuleka. Ate Where would I ever find a man that is going to satisfy me? wulira ensonga gy'amuwa. Yamubuuza wenkuleka n'asangawo omusajja anankuba kisoga oba kidinka. Butuufu. Osooka n'osiriiramu. N'ogamba kyogamba mama ndi naye lwakubanga amukuba kisoga simala oba kidinka nti nazimbulukuka. Yensonga lwaki no kati no wetunangako womanya ensonga lwaki oli omuntu oyo akwagala. Mukulu jangu okola emirimu gyo. Gwamanya otakula ekyuma ky'omudaaki. Gwe musoga aliwo. Omuyaya amukuba version 2 kisoga na kidinka. Bw'abasoga tebagunzika mangu. First half gwa ne bagenda mu second half mbu ne basaba extra ate the extra naye gwa nti tuzanyirewo friendly yadde ekikopo kiwedde ndi yadda. Joshika oba obijja wa professor experience. Aga munaye kankomewo. Omukulu abadde agamweyongeza naye akutaano kasawo ke n'agenda. Kati laba omukulu atandiko ensawo eno eri wano ng'oli agenze mu kiyigo kino ekyana kirina empisa embi. Baba
ono mwana maama we teyamugaana akwata mu nsawo y'abakyala nze nga baabiŋŋaana kati aba abikkula ensawo ya mwanaga kiki kyendaba kiki kiri mu nsawo muno ne yeetegereza akabookisi ng'akabookisi kano mu bantu abaagalana tebikola Olivia kiki kino This what I think it is. Imbuza kye kino kyennyini kye ndowooza postino 2 Lawrence, don't tell me that you went through. Togamba nti n'obikudde ensawe nkubuuza tonnanziramu. Fine. Yeah. It is what you. Kyekyo ky'olowooza. So what? Kati kiki tukole tutya? mean every time we make love, ky'ogamba use a contraceptive. buli bwenkugoota okozesa akaweke akaziba mwana. I'm your boyfriend. Ndi boyfriend wo. Am I supposed to sit? Lindako. Watch you get me pregnant? Mbadde nina okubeerawo nkulaba ng'ompa olubuto ng'ate nga ndi boyfriend toli bba wange. Oli boyfriend toli bba wange birina enjawulo. Any chance? Ne bannange. Got him pregnant. Lindako. And taking it out. Wali ofunye ku lubuto n'olugyamu ky'ogamba. Why are you asking this question? Lwaki ombuuza ebibuuzo weebiti naye? Well, just no. Manya. Not once. Segumu. Not twice. Sebi. Kiki lwaki naawe nedda? Nga lwaki okola ekintu ekyo? Kiki lwolesa? I do not want to have a child. Nze nga saagala kubeera kufuna mwana oba kufuna lubuto nga tonnankuba mbaga. Discussed it with me. N'otakyogera munange. Nkwogere ku ki? Stop me from getting rid of the baby. Why? Obadde oninda kumpakisa. Ongamba embuno ojjamu olubuto nga wogambye yakava wano. Tobeerangako serious. You know, I want to make you my baby mama. Ani agamba nti njagala just ozaale mwana ogende? Look, you've never looked serious to me. Gundi gwe nkuga tobeerangako serious Jenny. Toproposingangako. Tongambangako ki? Mbusimanyi nvaawo nkuzaalire. Tekisoboka. Don't go through my stuff again. Ate nekyatoddamu kwata mu nsawo yange nyoko oba teyakigamba ebyo bya JoshK. Ekya nnyoko tekiriyo mu Nigeria ne wano kitegeeza maama wo. Osobola ku macha n'ogamba waayo ali atya nnyoko olwo Luganda. Ali atya maama wo munnange. Wano dda onogamba nnyoko. Zomboko mu Africa. And see that your girl. Kati ono yali mu ddiiru yagambye. Bwana David balina okumuwaamu olutabulo olu. Azaale omwana wa myezi 2. Wanaatuuka nga luzimbye nnyo. Nga balabanga abaluzaalidde ku myezi 7. Ng'amanya nti yebadde Alep. Mwana. Smart, decent, and a good cook. Kati bambi mukulu yasiima emmere. N'agamba oyo mukazi mulungi oli mugezi ate ofumba bulungi. N'agamba waliwo ekirala. Ngenda kikulaga. N'ateekako amaaso ga 1920. Oneegoota oba nedda. Maama talina buzibu ku relationship y'abana ababiri. Oba ki David bambi kiremeddeko kyo kiri mu Real Love. Laba ki David wekyewangulidde eky'obugagga. Yes, I am. Ne guno omukisa. Guno omukisa oba bameka abagwetaaga. Nga mwana muwala agenda alete maama ku mmere. Naye munaye woma. Thank you. Era webale mutendeka nti webale kusiima naawe. Aya David abula kuliisa ngalo nga Muganda. Kati emikolo nga giwedde ayita David mu luumu. David ng'ayise mbuyisi. Aba kiki? Omuntu n'agira bw'ati ate n'amala n'ayita mbuyisi. Listen, like I was just you before. Kati munnange. You're not bad in bed. N'anyumizaako mukwano gwe n'agamba naye nkikoze naye mbadde emisinga ekintu kino. Okimanyi omuyaayi mutabuzi mulungi. What? Fundi wa ddala. I'm worried. Nagaa naye mbyera aliikiridde. It's going to work. Butuufu neebuuza oba kino ekintu kinaakola. Well, I guess I'll be optimistic. Munaye kale kansuubire nti binaayitamu bulungi. Okay. Mukwano gwe. All right. Wayogerako naye. Nga webaluka ekintu kino bambi mama kinaakikola teyandyagadde kusiba musajja mwana. Nisebo kisenkulu kyamusuulawo ne kirikawo omwana. Ajja ayambale kana akagoye. Egenda mu maaso. Tulaba kitundu kyaffe ekyokusatu. Naluwali in fake love. Oliwa munange vijje JoshK. Remind me, what was that thing you said again? Kati ng'onaabeera nekyaliwe. I said I want to settle down. Ngamugambyeko munange njagala kusetolinga. The other one? Lindako nono eyakuzaalidde. Also Olivia. Nedda ne Olivia. Mwana. So funny. Kiki ekisesaawo? Olivia. Friend.
girlfriend wange nja mufuula kati mukyala nga officially. I would have loved to join you in the joke, but I don't get it. Nandyagadde tusinike ffenna naye sinnamanya kikusinisa awo oba. Baba. What's wrong with you now? Neki ekikuliko mwana. You say everybody they chop their own clean mouth, reach your tongue. What time for house? Ye Olivia tamulaba mu nsonyi. He belongs to the streets. One cage in the name of marriage. Gwe tokimanyi nti Olivia wa ku street just ayagala kubbalwa mu linnya lya bufumbo. National cake now, you don't know. Nawe okimanyi. Oli Olivia national cake. Yeah. Gundi gwe tosinika binnyo. If that's it, Mwana tozimba nnyo tokulabayo. Olivia and Pespa don't sabi all the way back. Olaba 2 days. mbadde sigambangako bino emabega. Confirm with you that Naye she's a confirmed husband. Confirm one. Enough. Gundi lekera awo. Lekera awo. Kimala. Listen, I Wulize. know you don't like her. Nkimanyi Olivia tomwagala. Listen to badmouth. Naye tekitegisa ate kuddawo mwogerera mafuukule. Kati ono alina bwino gw'amanyi ku Olivia okuva ali nga bakyasoma n'ebbanga lyamumanyira emabega. Kuliya bwino. Olivia used to patronize back in the day. Olivia alina dokita era n'amubuulira dokita. He has done several abortions for her. N'agamba amuggyemu embuto eziwa ekiki As of then, ate n'ekirala we wali mu Lagos. there was even this time that I had to go to Abuja for a bit. waba mu Abuja n'ogenda mu Lagos, sorry n'ogenda mu Lagos mu Abuja. I reached out to him. Olivia yajjamu olubuto He sent to my door. kati munnange That's right. Why do you think she's always uncomfortable whenever I'm around? obukulu abaagira bw'ati ogenda okuwewa musawo Push me to tell you nothing about what's ng'Olivia era yakajjamu olubuto ono yabirowooza munagamba Supposed to be my friend. n'obeera kyali wange mwana n'osirikira oyo bwino nti Olivia kamere kansi yonna keeki ya ku mikolo own share of the national. buli omu ali omuyite n'atali muyite baba balya. Time I say Olivia is my girlfriend. You know this. Mirundi mingi gye nkugamba nti no Olivia girlfriend wange ne gwe n'omanya bino ebyama byonna notanga mwana. I don't believe you. Mbutufu sigenda kukkiriza nganye buganje akapye tajja mukkiriza tajja kumukkiriza n'ate kunaaba kwerabira. Olivia yamugambye embuto okuzijja mukazi ennyo kange sigumu seebiri. Kati noono bwino gwamuwadde alaga nti Olivia mujje kwegamba ye okuziwa kankulamu abirabanga gundi za periodi zino agirabanga myezi gya bulijjo okategedde. Olivia okumanya mbusimanya awase esya akajjamu Justin nga bulijjo waagira ali n'afukamira omusaayi ne gwa wabula abirowooza bwe ekiro ekyo teyeebaka najja n'atunuulira omukazi olaga alebaddange abibazaamu abigatta bye yamugambye omukazi amira obuweka obugaana kwegamba obuziyiza embuto n'agamba kyalibanga alina bye yaŋŋambye ebiwerako kemala okunoonya aŋŋambye enamba y'omusawo biki naye nga sikuliniroko tekola kati password yoona eryetya kati binonze bye mbagamba okudda mu simu enakubye emiggo omuntu azukkirawo n'agamba ku simu yange genda bugenzi ku Play Store wa downloading app bagiyita yiga kati nakuterayo omusomo ogukuyigiza butabo tracking esimu y'omwagalwawo methods nnya ne woba tomanyi password ate omu tracking tobikutteeko kyamukisa agenda n'abigwamu bannange byeyagwako nga yakabikula essimu bwati ebyomusawo byonna n'asooka awulira conversation zonna maanyi gamugwa. Bino abasinga bye batanze we mbagamba ku musomo gw'okutrakinga essimu y'omwagalwawo. Omusomo gwe naguteeka kwapo eyayiga kati ogusasulira wabula ate sente ziwerako zina kuba emitwalo 10 n'essaawa zino guli ku offer teziwera yadde mu kitundu mu kiwato ky'emitwalo 10 teziwera yadde 5. Genda ku Play Store downloading app ya yiga kati okirabe kati abasinga kino kye batya nagamba ne kati bannange we naabimanyanga bituufu mbw'otyo okwawukana n'omuntu kati nange nkubuuza kigasa ki okulinda ate n'obigwa mu kaseera nga bakubba baddo ate mwabali ebweru mbarekomendinga nnyo kubanga mulina abasajja bangi ku layini n'abakazi bangi ku layini manya omubbi n'ow'amazima oyiga kati gye kiggwera. It's me boy VJ JoshK. Thanks.
kati munange ekeera Forgave you when you got here. naga munange nange nakusonyiwe waweesa oli omukazi olubuto Lawrence. lwaki Okay, fine. kale I will do anything you want. bambi nsonyiwa ngenda kukola ekintu kyonna kyoyagala nze nkubuulira amazima Become a better woman. mutufu nakyuka sikyabikola ebintu ebyo nakoma ku lubuto olw'omulego sirwaka siddamu Drop this Becky. ekisumuluzo kyange kisse wano yanguwa bamwambudde yamugamba kwata ekisumuluzo okiteekaawo ono boogenda I want to ever ate see you in this. saagala kuddamu kulaba kompawundi eno Get out tema of my life. oluma obulamu bwange mukazi munange nkujjukiza weetereeze ng'obudde tebunnadda ku bunaabwo ekika by'omusajja eki love wakanyanze love amaziga agasinga tusobola okugagumira So Olivia is out. Will the other lady come in? kati olivia ke yatema mukazi wa anajja ani yenna The one carrying your child? oli ali olubuto lwo boogera ku pamela I think muganda wange she's gotten rid of the child. tasobola ate kyemmanya alayika olubuto yalugjamu yagamba But I mean, she hasn't called me since. nedda okuva ku olwo tankubirangako She would have gotten rid of it. kati kyemmanya alayika yalugjamu Did you even try to reach out to her? kati gwagezaako munoonyaako No. nedda baaba Well, you know how it was now. I was omwana wo okimanyi trying to just take everything off my mind. The whole nali mbadde ngezaako okujja bintu byonna The baby ate wuno olivia thing, you ate know, wuno biki had a serious relationship, and I was in love with Olivia. bambi Oh wait, ye yali mulaavu n'olivia little did I know that I was. ye yamuziba amaaso You know what I should have just thrown in the bin. butuufu yejjusa n'agamba nti saamanya nti olivia tekyekasasiro gwe nali neetaaga ossuula Pregnant on her own. You should have taken full responsibility. nagamba munange nze nkubulira wandibadde ofaayo ku mwana oyo nagamba mwana nkitegeera kati naye nali na messing up One very girlfriend. She did everything possible to prevent any kind of pregnancy. nagamba munange This girl, olivia si mwangu yagezanga buli kimu okugaana okuba olubuto lwe time and effort. naye omukazi ono nayamba olubuto lwe era najja akugamba That says a lot about her. mwana ekyo kitegeeza muntu mulamu nze nkubuulira Why are you trying to make me feel bad kati now? lwaki ogezaako mwana okumpiriza obubi mu kifo ky'ongumya I feel bad because mwana oteekeddwa kubanga wabyonoonya oteekeddwa okuwulira obubi abadde ng'abalaba ekina uganda kyabaguma kazzeeko emabega olabe okudda eno Calm down. kakkana Calm down. ntya The calmest I can be. nzikankana ntya bannange Just a few minutes of some pleasure has landed me in nga such. twakabeerako n'essanyu ttono bwe riti bino ne bituukawo You didn't sound like it was a few minutes. gundi webadde onnyinyonnyola tezaabadde few minutes wawoomeddwa Well, kale yeah, I did enjoy it. I mean, nanyumiddwa naye it was the best sex I ever had. bambi mwana muwala omwana oli yamutabudde okukira abalala bonna bukyanga bamugoota The Martins. He's blackmailing me. ne kati obuzibu bwe buli martins ali mu Let's. kunsiiga nziro bannaye omukadde oyo What if he tells my mom? ne mutuufu bwabigamba maama What if? kati martin yabitegeddeko oli ate yagala kuyingira famire eno naye atya aba ali wano essimu Lawrence. uno Lawrence Why is he calling? kati lwaki abankubira I don't know if you don't ne kati onaamanyi otya nga tonnagikwata gikwata naye n'amukwata hello teka ku loud speaker tuwulire n'akisa ku loud bikubula ssebo engeri gy'obitandika gwe kiki oyagala ki Pamela, I know that Pamela you don't want to talk to me, nkimanyi toyagala kwogera nange but please, ne bambi to you. njagala kwogera naawe kuki I have nothing to discuss with. sirina kyakwogera naawe ensonga lwaki sikubira naawe And your anger is justified. nkimanyi oli munyiivu Hear me out. era oli mutuufu okunyiiga Oh, Nagamba so naye. now you want to talk? kati kyogamba ku ebyo byonna byewakola oyagala twogere labayo Pamela munange I just want to know, bambi njagala kumanya what did you do with the baby? olubuto walukolera ki walugjamu oba okyaluyina What did you do with the baby? wakola ki mukwano And who is asking? kati obuuzanga ani mukulu It's the man responsible for. omusajja avunaanyizibwa ku lubuto olwo yalwegaana tulaba
wabula oli muwumba tutu oli mugwagwa oli mu mwana naji mujjako Pamela aganye tayagala okumanya nagambe waliwo ensobi ze tukola kati ebyaddako aba bestico boy ne bagamba nti nno ketutandikirawo ekitundu ekyokuna nenga kyekigenda okubanga kyekisemberayo ddala nkugamba nti nno liking agendako mu comment section osayo comment endowoozayo ate newo commenting emirundi 2 mu firimu ye tewali akunenya no one nenyezi you kubuulira no one nenyezi you kati nga munange nabasuubiza last time nabagamba nti firimu eno gyeggwera tugenda kutandika ku mission kutereeza relationship oba love forever tukategedde love forever emission gye tuddako mu kanyomero kaffe kali akagamba nti munnange magezi muliro wegakubula ogendako ewa mulirwana nenga katubisikane mu kitundu ekyokuna weggwera firimu ngenda kubeera nga ate nkutegeeza ekiba kiddako nenga mbagala nnyo ba besties bannange mundaze ka love banayi mundaze ka love ka birthday thank you so much ebirabo byonna bifunye dda ntandise okubifuna ate nkyakwatira ddala ate oba oli ne wanyiga n'agamba Josika saali mukwano gwo mu mwezi gw'omusanvu oguwedde naye kati engeri gye tuli mu gw'ekkumi ekirabo ekyo kinteeke kankiteekeku kati ze mbatadde Joshke